Koze mukulu Museveni alwana nnyo obutemu bwa Masaka abateke mu kifuba. Atakyogedde publicly. Yakola ne statement. Baba tali ne mu court. So aba alwana nnyo PRA bano babere ku scene of crime. So ekyanda badde primary nnyo. Koyo avuganya Museveni go bataddeko omusango gw'okutemula abantu. Kyanda badde kukyejjako. Forget about okuwangula omusango. No, okuwangula omusango is secondary. But the most important point is kulaba nti abantu ababatemulwa babeera convinced nti ndiri tewabiriimu. So ekiri. So mudimina yonna byonna byokola, that is very central. So kati ya mukulu Museveni bw'aba akuyina akwetagamu ebintu bibiri. One, evidence ekuleta ku scene of crime. Ng'ogikiriza because already ayina gy'ayina from investigations. Naye wabanga abadde ayinamu doubt nagamba mbuulira mwakikola mutya. Kati bw'ogamba naye bwe naabikola nja kukuta n'oyogera. Or I will make you a witness because the intelligence ebikola. Kakati nekimuyamba okufuna seeru ziri. Now mbarenda bomwano ngagamba nti si ono yagaya n'atema okutema abantu Masaka doesn't mean okutwala jambia. It can also be finance. Nusanga ensimbi engeri gye zaatambula ezakola operations zino zayita mu ngalo zo. Obanga okimanyi obanga tokoze eki nga tokimanyi katunokkiriza nti yes ensimbi nazifuna wazifuna zino eziriko fingerprints zaakuyita mu ngalo ate nga zezaaveno nga yes nazifuna naye nali simanyi nti zigenda kutema. So katono n'omwa intelligence mpona abaafunyemu. But in terms of politics nga tebanaba kubata mukulu Mpuuga yali awandiise ekiwandiiko tagenda kubeerawo n'olukungaana ekawempe. You remember? Yeah. Meya yali ategese n'ayita rope n'awandiikira poliisi. Kakati kyobalaba tekyatwala bbanga ne babata. Now ye mukulu Museveni nga tayagala politics eziba mu kubasiba nga bakunga abantu. So kyobalaba ngamba part of the deal eringi musigale mu mawulire nga bwe tuyina waswa Museveni there is okay. But bino byewalabye nga atwala poliisi nga bafuuyira that is the politics zakola ki zatya. And nakugamba luli there are two. Omu Besigye bwe bamuyiira Kampala ni mu maaso n'agenda Nairobi bw'aba akomawo olugero lw'entebe yalugala. So that is the importance of Makindye. Nti Makindye center ya uprising mu Kampala. Eyokubiri erivere massive ye Kawempe. Mwe especially mukuru Ssegirinya na mukuru Ssegirinya mwakola ki mwava. Ezo areas biri Museveni tafaayo oba omuwakanya provided you are docile. Kakati bw'obanga otuuse ku level ngune ku press conference okaaba then you can no longer be a commander asitula population because ye problem ye chovalaba yabaleta Mercedes Benz gomanyi mukaza babaleta nga babajja okuva mukomera baba mukomera olaye yabetwalira yagambye yali mu ambulance yani alani bwe yagambye bali mu ambulance ezani honorable Sewanyana eza government ambulance ye yagambye ambulance teyagambye kirala ambulance zenna kuzina abantu babikyusa buli member wa parliament awakanya no one kechigamba ambulance no buli member wa parliament literally almost member wa parliament awakanya mukulu Museveni yagula ambulance. So still wandabale ne convoy of ambulances eza MPs ba Mpuuga bali luzira bani bonna nga amagudo engudo zona nga basigale population nevayo kati mukulu Museveni ekyo nga takyagala nga ayina okubatwala mayumba gaabwe ebintu bikakane ebive mu mawulire bijire. Now question eri nti ekyo yakikola nga toyagadde okutwala mu makaago Sewanyana Ssegirinya yakikola nga toyagadde. It is possible naye ate bw'otwala ebbanga eryo ng'olina n'essimu nga tosobola na kuteekayo status nogamba I protest the way I was lifted from Ruzira ne bantwala eka gwe Mr Update Mr Update wayo obuzeeye mu busy osakiriza chairman wanje no yes Mr Update we are used to you walo byamanyiwe tosobola kukola waiswa
wafunira gapa ajja kukiteekawo kuki social media yajja nanga bannange engeri gye bazize rugizira ne bantwala eka siwuubidde naku bantu sigize ne bantwala ne mudwaliro gye simanyi wofunira gap ngoli you cannot be controlled the way you are controlled kakati ne leero Ssewanyana tanaba kusinkana president wa NUP mukulu Kyagulanyi but kyekibiina ate kyagamba ekyamujja muki ekyamuleta parliament ekyamujja mukomera koza agambye yes bakuba abantu bonna bateekako pressure bagira n'aba mukomera so bw'otunuulira dimina yaabo yokka ekulaga waliwo bingi ebyo bakweka ate waliwo bingi mune mukulu okumanya nti baiwaka nono teyayagadde alage ne face kakati kankole ensimbi komeo mu kitundu ekisembayo amaaso ku ggwanga